Yatwabera nefuko nengende bulenga kubala cha twins pub. Twins. Twins pub. Ebulenga. Nalongo ne salongo. Awo wachu sobulamu wange. Ebulenga. Sura we yasanga sura ave masaka ku radio buddu aje Kampala bamuwadde kubukedde ne bamwa kubukedde nadeke ekivulu ku Twins pub. Kati suna nasooka nkubira Twins. Suna kati gwo suna yajja kumanyi. Tamanyi mubako otya ku stage. Fata. Suna namufatira yali ku radio nga mazota kaya kalango wali. Tenda kuzomezika bili bisatu fena. Tukenda kugera ku Twins pub nga lilipaza ineshi bakitagendo gule motoka. Suna hera nabakanyeza bulungi mu Kampala. Kati Suna Ben Musanga. Ne ntuka makaga Suna Ben yambisi. Suna Ben nange kembera mbi bambi. Ekyamazima. Suna Ben ngani nakafaliso. Gumanyo kubango walobedeka ngo n'omuntu gwali okusinkana n'omusingana mbege tosubira Suna Ben ngali ku mufaliso asula wa siri mu mugeya kuyimiza bulamu bwa Suna Ben wamusa wajja ogenda kulaba serebu na pita jangu eno yingire no mu kisenge jangu eno yakwita paka munda siwe na kisenge nno tewali okisenge single room single room bareka mukati ne bwati aina omufaliso kati Suna ngamba kakakutera wano ku flash manyi tino banna agenda kubikula obulinda endabendiri yachokola sajja kubambi kadi kakabira kalina yako baka Suna muleka bali yada akukejjembe ku kalina Suna ngagera bwati obuli atekako aje laptop atedeko ngo manyi ekiri mundawo buli wa baserebu nga manyi Suna Ben ekiriri kojja bino byenjogera simugeya naye abiraba akimanyi yani sikimugamba kati Suna bwe yagula lino ettaka wagendayo ko before nagenda ntulirambula Ntebe Road nemulirambula kati plan y'okuzimba kalina ejje etya Suna Ben alina ebirooto bye by'okuzimba kalina yali bitugamba alina ekirooto kya kuzimba kalina yazimba kalina Suna yaganye mikuba fani baabo ayagala abayaga mujjajja era weekend tulinya wali ku rooftop tubeereyo n'abafaani baffe kati ebintu byo Suna mbulamu bwe ayagala nnyo okwaniriza abantu namba bwe bwe yajja Suna Ben mbulamu bwe ayagala nnyo ayaniriza abantu n'ayaniriza nambwa ayo nambwa yagenda okujjanga Suna Ben yagula ettaka yali amaze okugula ettaka yaligulawo nambwa yo waliira nambwa mu covid twakolanga ne nambwa embokedde butya teyaliko bagambye yateekako ssente ye kati sere zaffe zino ez'amawulire nga nambwa yajja baserezayo ku kyapa sere zaffe zino ez'amawulire abantu bagamba nambwayo temwaliyo mwogera bwe temwaliyo nga yazitekako yazijjawo yawa Suna ssente ku ttaka eryo naye baabatofu oli mawulire bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma baffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba yagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma affe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ye ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor. The numbers are 0772 44 72 19. Ezo numbers ze Kampala ku ofisi ya Fezo solo contactinga numbers za China ngotuse China nga wetaaga obuyambi oluusi wetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 66 24 766 744. Ezi namba za fezi China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo kizimbe kiri opposite Tongtong. Tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze. Kwaniriza ku Celebrity Track Extra y'ijjo gamba otya kanswete oli bulungi. Ka sound yako kowulira kawala mu katonda tuli mukola studio zaffe tuli muziteekateeka nzirabika bulungi nnyo era kowulira kutukyapanga bintu ijja kulaba mu maaso awo ng'ebintu bikyuseemu nga biralamu nnyo ddala. Era mutugumiikirizeeko naye nga wano wetuli waffe tebagenda tugobawo ng'omukulu ayimiridde mu maaso ga faani yaje emukuba mu mugongo anti munnaaye faani yiye
yagirese tatwagaliza yalese contribution yakoze yalese fan ati ajagala ajiwulire yekka mukuba mugongo ye ajagadde mukube mugongo zinteekateeka ze musiraamu yeyagaliza musiraamu va kweyagaliza ngutegeeza wanafe aba KB Time Logistics nga tuli ne Maswanku wano naba KB Time Logistics bashipinga ebintu okuva China Maswanku una byagala okugula China ate nawulire nti watandise okusuubula osuubula ebintu China babireeta Uganda naye biyita ku nnyonyi mu nnaku 3 2 biba byatuusewa ogumiikiriza ki wasuubudde ebintu bitunda enyonyi yaweddemu omukka emugalaji abantu aba KB Time Logistics ali si bye bakola bagamba nti ebintu nga bw'obisuubudde mu nnaku 2-3 Kampala wano akasente batokayinaawo nga biri China basobola obishippinga ne bajja ne bakubanja wano ekyaddondo kugamba okola eno nga bw'oteeka akasente kaabwe bakugamba nti gwe munauganda bashippinga ebintu okuva China okubireeta Uganda ekyokudibwamu kyo banaffe KB Time Logistics enamba y'essimu zolaba wansi awo zikubeko kuliko enamba eya China mwana mulenzi John ali China ajja kuba agikwata ayogereko naawe so bwagala shipping ebintu n'okugula ebintu n'okumanya obutale obw'enjawulo buli mu China banaffe aba KB Time Logistics webali okulabika nti ensonga bazikwasaganya ate bulungi nnyo sana nkutegeeza banaffe aba Nefin World of Constructions kuzimba nyumba bagala kutandika olina plan enkadde naye ogala kukyusa ebeeremu plan zino eziriko banaffe aba Nefin Constructions okuzimba ennyumba yo ey'ekirooto kyo nawe bakuzimba effumbiro mu nyumba yo wazimba ennyumba naye ng'effumbiro likubuzaabuza bajja kuweereza effumbiro eddungi balina ebyokuzimba ebizimbisibwa sementi material yenna amatafaali mayinja byonna bw'oyagala eri bagita supermarket bwekyoyagala kyebakuleetera ku kibanja mpola nga naddala bazimba amadoomuzi amasomero abamasomero institutes ez'enjawulo nga muzimba ebisulo muzimba offices ez'enjawulo banaffe aba Nefin Constructions bajja kuba nga bakuyambako mu nsonga eyo enamba y'essimu gyolaba wansawo gyekwate oleke nti oyogerako nabo ffe wano tusinzidde tuli wano ku kizimba kiyita Golden Plaza wano e Makindye wetusinzidde tukoledde olunaku olwaleero wetuli mu kusetinga ndi ne Maswanku ensonga lwaki muleese wano tugenda kwogera ku nsonga mukwano gwa Suna Ben muntu bw'oyogera ku Suna Ben toyinza kubuusa bantu 2-3 nga togedde ku Maswanku bwe mba mulya Suna Ben ng'akuba ebinyanya oyo gwe mutera okuwulira ng'agamba jongere giwe omuli nyweza akagere oyo bayita MC Maswanku gwe naye wano bingi ebibaddewo basula mu mpewo bayiriba akasente bwewaawo gyevuddeko awo ekalina yali ebagenzeeko n'ekyapa kyako eggulo nagenza okulaba Maswanku nga Suna Ben musanyufu ate nnyo ebyensusa okusinga ku luli naga ekyapa bakimukwasizza mu ngalo nga tekuliiko tukuliko omuntu mulala tekuliiko kaki katonyeze konna kuliko Suna ogu so kakati njagala tutunuulire gwe ng'omuntu awangadde ne Suna Ben mu buli muti gyakoledde yonna Suna Ben ate kati gwolina ebyafaayo Suna Ben gyakujje n'okutuusa wano njagala sooka etandikira awo Maswanku Suna Ben muntu ki eri obulamu bwo Suna Ben muyite ntya Suna Ben ye byonna wange Kampala era buli kyolaba kyonna kyendi Suna Ben oba buli kyenyina kebe n'essaati kebe n'empale naawe okunnoonyaako kubanga guno omukutusi gwa muzannyo singa sibadde w'amaanyi tewali nnoonyeza era Suna Ben ze yanzija Bulenga yanzija mu Kariuki ngokolaki nali musomesa nze neva musomesa wali osomesa ki nali nsomesa science mu primary ewa Masaka Lwengo district oli musomesa ebyaddala mu Maswanku ni musomesa nasomesanga science today we are going to study about invertebrate skeleton nasomesanga science baze muyigira mu kirasi mutandika mutya
Omusomesa wayingira mu kirasi. Mbata abasomesa ba primary balina olugezi. Nnyo wayingiranga ng'oli munyiivu n'obutabo wano. Naddala abasayansi. Abasayansi wano obutabo wano n'omuggo tegukuta kugulako wano. Abaana bakwaniriza. You are welcome uncle. Welcome teacher. Yes. How are you? Good afternoon. Okay, sit down. Kasoka mabajjamu kumpe wao. Stand up, sit down, stand up. Soko bajjamu ne pejja babaddemu otandika. Bano bajja bijukira bijukira. Naye ali musomesa. Kati nga boyingira mu kibiina awo. Baga anti masters ze. Ani zamanya gange bampita Juko. Hani Mtoni. Mama wange. Mama wange na matovu. Chovola ambera kutanyo ko. Anti mpulio mpita ko jja. Mama yina matovu. Manyi naze. Ngabi. Otoli wangabi? Ndi wangabi nnyo. Mpo mutwe. Ngenda guku. Nasomesa nkojja. Kati wasomesa. Obusomesa obuyingira otya? Omala okusoma abazadde nzira nyali nyalanye ebintu by'ebidongo. Naye abazadde ebintu by'ebidongo bali abita bya kiyaye nga bagamba ogenda kuonooneka. Ojja kuonooneka kati nga kibalabawo kye kimu kuntwala mu busomesa. Naye n'ensoma kawo busomesa katono. Naye n'ensomesa bane nga sibwagala. Ogumno nakola mu bulamu nga sibwagala. Naye nga talent ebeera ensika. Ng'ekidongo kikuyite eno. Allah naye nga nsomesa. Okusomesa gye mbabaza ku bwankuuma obutonooneka. Kubanga natuuka nentuukaawo nenva mu kusomero ng'omanya akaseera kukaba kakambonya akaseera ako kojja bw'okasimattuka ebintu ebiba bikusika bingi kati okusomesa bwankuuma obeera nga mbeera wamu awo nesitambula tawe esiyonooneka. Wasomesa ebbanga ki? Nasomesa emyaka bagiringanga 3. Emyaka 3 ng'osomesa naye nga osomesa ng'otula mu staff room ate ali wakabikisonga nayagalwa nnyo abaana kuba nasomesa nga ninamu entertainment ng'abaana banjaga naye nga ku kibooko ngamba mukambamu naye nga bangi ate nga bayiga naye muno mukampani abaana bande bansanga anko Juuko oba oli mu kuvuga mmotoka ekira kiyitanga oluusi kiri mu taxi anko Juuko oluusi ng'ali ku booda amuvuga oluusi ng'avuga booda anko Juuko era kasabuli omuntu ng'ampise anko Juuko aba tali wa Kampala nti bya bidongo weeri aba we Masaka Rwengo district nakuyita bwe bali bajja n'embivulu baffe bajjayo banfuwa nga balaba omusomese wasimba akagere. Ne timu yange timu Maswanku abaana bwe bali benasomesa bwe bali nga nabasomesa nga bawala bwe bali kale nasomesa ndi muto ng'omanyi wakamaliza okusoma nawe n'otetenkanya obulamu naye nga nasomesa saagala okimanyi nasomesa nga kojja naye nga sente ezinyambaza okulya ate maama wange yazimpeereza naye nga ndimusomesa lindako ate lwaki ate nga akasente k'omukyalo tokamanyi ogoba omwana omusala olwo gwali kumeka maama nyabo omuswala bampanga emitwalo 6 kitundu nga ndi munasale nga nsomesa ku nasale awo bayitanga Best Learning Center abamanyi Rwengo mu district y'Rwengo ng'omulayenda gwe nanywa yazomesa kati nga 6 nga bakuwa emitwalo 6 kitundu 6 naye nga baba 6 kitundu gifu taseka ejo 6 omutundu kojjo gifuna nga za kusimbeka gwa ate nga nabo basaasira bambi abazadde b'omu kyalo ogoba omwana emirundi yeegi n'omugoba weekend n'omuzaayo n'omuna weekend n'omuzaayo n'omuna weekend n'omuzaayo ovaawo n'omukongako n'ogamisa nalaba likala abaana kankoleki kambaleke kati nga nawe gogoba tadda anti bw'oba tadda essomo likendeera nga bona tebalina sente abazadde b'omu kyalo nga kaseere katono naye nga banene tuli kyalo nawe n'ogamba kanve ku bantu anenyingira Kampala Kampala ojja otya? Kampala mama yandeeta maama wange yali abeera eno kale yanfaako mukama mumuze mirembe yali abeera eno Kampala ng'atunga kyalaani kati walere Kampala ate nga netayagala nga embidongo kati otuuka Kampala obeera wa maama wo ninabeera nga wa maama kati maama nemusimatukako maama nemuddukako neŋŋenda mu Karaoke yantwala nasookera mu byakubajja awo ekibuyaako ku Lulingiro lyawo waliwo ebbajjirawo babajjirawo we natandikira awo nembajja naye navaayo siize wadde kukola akamasu wadde kakitwevu toseka navaayo siize wadde okubajja akamasu wadde okateeka kakuuma emyaka egi nga nemukubajja navaayo bukumbu kati wali okola kyomutwalo nga kukola kyawo obeera tibiyingira kati nga kyenyamayambako kyenayigayigayo okusiga ku vanisi
standing sira ososa ku ka standing sira no wawulako osisa okasumusa nomba kusoka kasumusa n'olusimula oleka ka vanis mahogany ngambi manyi benayiga bikusiga kugira bugizi boti kwendako naye wano saja landa sinajikwatako n'ensala n'enjichawa najiwabya n'ensala olugalo yiwaluwaye wenkovu yagenda n'ensala n'enjita noga sibiddako sijja biddako n'embivaako bino yokupimiriza tisimagatta simanya kona wadde akakitwevu kamanyi kakitwevu ke kabera ku lugi kali badde nga kangomu kubajja bakakitwevu kabera ku lugi gulanga wabbali w'olugi kakitwevu akaberako nako saakayiga nenva mu kubajja kati omanye bazadde baffe era kino kigamba bagana fe abali mutulaba sawaza omuzadde ali eyo bambi omwana wo talenti gy'omulaba mumu kyoba omuyambako nze nagamba muzeeyi wange yakuyiga kuba bivuga muzeeyi n'agaana omanyi ebintu by'ebidongo bakati kyakyukamu ebintu by'ebidongo balabanga nti no bintu bya kisimu naye kati byebirimu ssente abantu nogamba togenze mu ndongo oyo omwana ayonoonese bayita n'abadongo ajejamuna ayononese agenda mu bidongo abeera ku kimotoka waggulu kati mukama nanyamba awe nabeera mu kubajja naye nkulakulamu neneesalirawo n'ennumba endiyoki awaliwo baba bayitanga sandise ekiwi juke wali baji oliri awo sandise eryawo osala busazi kati bagiyita big bucket n'ennumbawo n'enkola endiyoki nengenda kalyoki omuntu aba akola ki kalyoki oba oyeereza nnyimba z'abamisa kisemakula katonda yeebale maama zibakula live band sebo live band kojja obadde ki omayiminga balusulamu nebakwatamu n'olugege naye kati ffe twali bakabi kubanga waliwo bano abakati bo abakalyoki tebalukwatamu nadukwata muneze balukwatangamu nosigala ng'oliyimbirako n'otulamu mundongeri ndayebale mama sisinkanye nakwatamu kati n'oluyeyereza wenanika akagatoko nga bakategesa akagatoko kakuba eddagala nokubana akakalukalo awo noyira ku stage kati nze kati nemayiminga yesimako nemumayiminga nemumayiminga naye nabanga takola bulungi tebanfuuwa nnyo kalyoki nenyongeramu kino kikomedi kyoke pawulo tava mu bbaaga ng'oteekako muzeeyi kalaadi kati ako nga kakufuuyisa ku sente oddeyo jjulo byali byabwereere esebo mayimira agenda kuwa sente ng'otayiza mu mafaani buno nembikola neweesiiga pawuda nesiga oyo abeera pawuda naye manyi mwesiiga kyoko twesiiga ddagala ly'amannyo wa cologate derident yamadagala eriyo byemwesigayo muti anti kati tebalagala pawuda avaako pawuda avaako kati otuyana okustage kubaketala osobola okutuyana pawuda n'avaako abadde omuzeeyi n'ofuuka omuvubuka bagamba yazenga oluze jukira kali kaderi akadagala kamanyi kakwata naye kabalagala tekabalagala akabalagala ng'onoonya sente badivosi naye nawereka onoonya sente mukabalagala gwesebo oli mukunoonya kyakulya mukabalagala nze era wateeka buteesi mukamwa nempuya nga limbalagala mu maaso kalimu lumesomeso olukabalagala naye nga okwegumira kati kikasinga emiggo kati kaweesiga ekirevu osiga akalevu wano noteekako ne wano osiba ekitambaala ate twayogeragamu n'ekirungo nozinga okugulu noba omulema noba n'okugulu kumu katonda omuntu munnoowo muyambe ngebalabanga okugulu wakuzinganga nga kuluma okuzingira eddakiika nga 20 ng'oli ku stage ojja n'omuggo muggo ojjira tolina na muggo ojja weekulula bwoti ku ttaka bwoti bina kati abantu bakusonderanga nga banyi oli mulema abamu baba bakibuuka abalala tebakibuuka abamu bakutegeera kale abamu bakibuukanga nti alayika mulema aba tebakibuukanga nga banyumira oluyimba olwaawo baluyita batyo wagiranga kulimba ki okolayo akayimba kennaku konna bano nga bana batera okugira mu gundi yamba oyo muntu munnoowo muyambe kyabakulaba balwanira ngo balinye ku stage ondaba balwanira njujukiramu nti embeera kale waliwo abalema abaddaladdala kati bano abajja balema baddaladdala omuwa era okibanga si ki nga sobole tubudduse nnyo omulema muwa napafominga ntera okulaba ngo mbawa kubanga njukiramu embeera eyo kojja nebitambula bwe bityo olwo oli kalyoki omukubye era oliwo omuvubuka bamutalako eboyi webale nnyo wantendeka kalyoki nemukuba
Kalyoki ne mukuba kati wana kibiina bikalubamu omanyi bakumanyira toseka onewe wabuli lunaku oluseke lususe alutamine ndu mulimu n'abenyumiza ero luno gwe mulaba mulamu bira kabyebuliranga mulaba mulamu yuli yasosewo nga akoleza research kati ati yakomyewo nti mulema mulema wakolanga bibiri wasokanga nojja n'oyimba osobola okuba mu kiravulaavu abamu bali mulava batudde omwo ng'oli mulamu nga ndi mulamu teke ab'ekiravulaavu bagana okuwa paka ng'ojja ng'oli mulema olaba ekiravulaavu kibuzeemu oyiyawo mulema ekiravulaavu mubamu abantu abeekwananga mukazi we wasoose omulaba naye amulaga nti alina ssente bagenda bwafuwafuwa nga bali mu mukwano kati babeera bajja babeera baddingana bakulaba ennyo bakubuuka waliwo omuyeya akulaba oyo si maswanku ngalaba akaaso tiwebulizaayo kati erinnya maswanku olijjawa era mu Kalyoki nasobola kuyitako kamalimali nayita maswanku wali wasooka kwayita kamalimali naswankulanga nnyo nayogeranga nnyo zinakwata omuzindaalo kati nze kinali nsinga okumanya muzindaalo kati nga nze mperera bino ebiwala ebira kuseji nga binyeenya Kayongo kwata obuntu munyige mukwatako mu kiwatu muwe ku kiss kati nga mbeera ng'osudiya nga nsudiya kati gwe nkusudiya olina okunjo kyayo omuwala omuwala we musudiya nfuba nnyo okulaba nga bakuyitayo wali mu audience ng'ovaako kasente muko oyo musajja alina sente oyo bannange kayiira wazikuba ayayaya agenda kula ekyafaayo agenda kukwatako mu nsawo nga nsudiya omuga agenda kukwatako mu nsawo linda akwata mu nsawo naffe twabalanga olaba omuyeya addugaziza ennyemmeeza okasiba agenda kukwatako mu nsawo oyo omubi akazikola asubula China osudiya nyamo kati mubyaye naye aswalaswalamu awo soka nojjamu nendongo muko kino kyagenda okukola basiba nyo musoke muwe kalulu akamaanyi bamuwa kati akute mu nsawo olwo baba muyeya bamaademu alinamu ekiwaya kye nga kyatuukiramu nayagala kuswala oyo ndiyoki ng'olwo omwana muwala muyimiridde mu maaso naye nga nyinako omugabo gwange mukusudiya wano kuliko omugabo ogaana ogumpona ekya nakusudiya nyakuleka ogwomanyi n'omusajjawo nga kuliko omugabo era nsudiya nga nziraba 5,000 2 zankweziri era naye bwavaayo akuwadde gompano kubana bakoleranga twakolagananga endiyoki bwetyo eyatuyamba naye kati kibuye bambuuka nayitirirawo nnyo ekibuye bakutegeera olwo manyi bakumanyira mu kifo bakubuuka nenvayo nengenda ebulenga nasookerako busegaawo webazimbye akatale akapya nenkolerawo wa mukazi bamita Nalwanga maama Ameriyo omuyimbi Ameriyo omumanyi omuyimbi Nambala maama we y'omu ku bakyusa obulamu bwange naye nambeezaawo Ameriyo nga muyimbi nga naye tasobola tampaka stage sinafuna bulungi nibulu kalyo kirungi tugenze ku bbaala bagiyitanga dance floor yabeeranga wonna yali ya Mwami Lutaaya tugenze tukoze nfumu tusewaawo ngeze nawo bamanyira mulongo jangu oginyigemu soko nyige bukutu ave ku simu yaffe bukutu agiveeko kakati awo bamanyira nawo ne bamanyira nga nawo nkoze kyekimu saaganyanga kubangala mu kifo gwe mu kifo towangala nnyo kumanyiza maaso kojja abantu bakubuuka yaga nayo myatu beebuulira abantu babeera nenfuuka nengenda ebulenga kubala kya Twins pub ebulenga nalongo ne Saalongo awo wakyusa obulamu bwange ebulenga Suuna bwe yasanga Suuna ava e Masaka ku radio Buddu ajje Kampala bamuwadde kubukedde bwe bamuwa kubukedde n'aleka ekivulu ku Twins pub kati Suuna n'asooka nkubira Twins Suuna olwo kati gwe Suuna yajja kumanyi tamanyi mubakootya ku stage fata Suuna namufatira yali ku radio nga mazote kayakalango wali tenda kuzomezika 2 ffenna tukenda kugera ku Twins pub nga lili paza ineshi bakitagenda ogule mu motoka kati lili pazo nga mukwano gwa Suuna ne Kayibanda mbaze tena kujja ku kipande kwaliko Kayibanda Suuna Ben ne lili pazo kuyinyira 15,000 siwe twe bakolanga kundi smart poko world poko bikoze betya kibinda bebe baba kujja byakati ebyo ate era tusibye ebimwe era bakola njiingidde
Suuna namugamba nyala ku kusebo jebale ku kusebo nyagala simu yo jigire etuveeko jikoleka kiteka mwaka nene tebalina business kati Suuna ampa nkubire drive bino byokuwone ku kimotoka okulinye kuboko waggulu oyitira abantu Suuna namuyitira abantu nedo owala ampa ku motoka era ne kati omumitingo otya ye one on one Suuna nagenda owuwe asula katwe nengendayo neninya boda nengendayo omanyi yo otyo ya namukubira simu Nombozo oliwa. ngamazi bampita maswanko kwa kutunzi pub yeze MC wa wana ngama bichi nemugamba mpaka langa ako ngeneka kube kutunizi mbere nga mpisa nga omanyi kiwoba wekivulu MC langa ekiddako abiri mutantwira Suuna beni bichi nebimulangira sina simu kwe kwata video nti nkole ki timusindikire naye nga abantu bamugamba wali olwana nze lwakukyuka nayogera nga Suuna beni nze nga njogera nga Suuna beni nga nomufaanana Suuna beni nga tubanga muyaye nga faana Suuna beni ngayogera era byakavaawo kati simanyini bwe kyajja naye nga tubanga nga njogera nga Suuna beni ow'embutikizi nga womula ku mbutikizi so naye nabakanyusa bulungi mu Kampala kati Suuna beni musanga ntuuka mu maka ga Suuna beni ampisa Suuna beni nga nange embeera mbi bambi ekyamazima Suuna beni nga alina akafaliso gumanyi okubanga walobeddekawo nga n'omuntu gwala okusinkana n'omusingana mu beejo tosuubira Suuna beni nga ali ku mufaliso asula wansi siri mu mugeya kuyimiza bulamu bwa Suuna beni wajja ogenda kulaba serebuwo nampita nti jangu eno oyingire no mu kisenge jangu eno yakwita paka munda siwoyo na kisenge nno tewaliwo kisenge single room bateekamu katini bwati alinawo mufaliso kati Suuna ngamba kakakutera wano ku flash manyi nti nno banna agenda kubikkula obulinda endaba endiri yakola asajja akubambi kadi kakabira kalina yako Suuna amuleka wani yada akuka ejjembe ku kalina Suuna ng'agera bwati obuli ateekako ajjeyo laptop atereko ngomanyi ekiri mundaawo buli wabaserebu nga manyi Suuna beni alina ekiriri kojja bino byenjogera simugeya naye abiraba akimanyi era ne sikimugamba nga naguno mwaka era njogeredde wano kimugamba naye muzeeyi okimanyi nti wankuba akavulu naye ngera kimugamba mulo yafunawo nakulunga tulina kumpewo sabo gyebaana amanyi nze katayiraawo naye kojja oyina kyenzijjukidde mulo wankuba akavulu Suuna kojja nakola bwati yabikula yasooka n'alindako okubikkula maswanko kankakusulireko wano katamala okukasuulako nga laptop agina eri munda kati yananyaniza wano ku mulyango kiraga nange neyitiriza yananyaniza ku mulyango nampeereza flash kati bwe yayingira nange nengoberera yitayagala nyingire yagenda okulaba nga nalutabye edda nga nayingidde edda ate alina kyakkola kyazza kale ekyamazima teyangamba kuyingira bwe yayingira ne flash nange nengoberera gwe ngomanyi agambye ti kati yangamba nkamaze jangu ng'amanyi ndi wabweru kumbe ndi wano n'alutaba bwati Suuna ng'ali kafaliso wansi kwaliko olugoye naye nga n'olugoye lukadde ningamba bannange naggwamu amaanyi awo ningamba baki nekanga Suuna maanyi ekuva mu Masaka nga maanyi awo yali akajja site naye ng'era Masaka yali yabamba dda nga yali ekibamba dda kojja amaanyi ganzigwamu awo nagenda nyina amaanyi ngamba nga ku radio ku Bukedde alinako program ayita gearbox nga w'amaanyi era bamuwulira naye akafaliso kammalamu amaanyi Suuna ngamba kwe yali asula kati nagenda nemukuba neneebuuza nenkomoonezemu nembuuza omusajja awo waliwo abamatooka bakola wamma wano wewa Suuna ne bagamba Suuna asula eyo nabuuzamu ti oba si wewoowuwe obadde wakyaliwo ne bagamba owa Suuna waabi jjajja Suuna ng'ogamba awewuwe mwana waabeera Suuna ng'ali kafaliso akwasa flash kati abikula atya obuliri olingizeeyo yalubikula bono okuba nga bw'anaayita ati oliwo olyawo yandeka wabweru nengoberera mpola kati oyingira munda ebigongo byali byogana namuwuufa ye nga omanya Masaka byogera ati bwe yayingira nange nengoberera teyambulira nti nyingidde ntoba bigera biwulire wabambi naye wamukama mwali mu kapeti mwali mu kapeti za plastic ozitegedde mwali mu katebe zenzerako ebimuli watula wansi kajjawo mwali mu kapeti ez'ebimuli ozimanyi ez'ebimuli box muli biringa tiles ina kikwano kya mukikoleyo ku CBS kiba kitaneke kyaga bwobanga okyali mu dduka ng'olina kapeti mu nnyumba ng'okyalina mu kapeti ya plastic
awo noli kati kisero okubinga bibiga leo twaberanga fena twagulako carpet yes suna jala ina alimu bidomola awo yabisa kati oyingira otulawa tula wansi na system bwenti wansi zinalimanyi wachaliwe nenga wasuna bambi nenga kiwufa mwe kiri kikunda kyalaso okola aliyaso okola endongo yala ine endongo kati bwoyingirawo wesigama bweti olindamu amala ngombe obula kalango ku flash zaira flash yali memory card yali memory card nakantera kwa na vimba yo ngazenyi nakalango kasune nemu ngasuna mbeni mukubira simu emunga ajikwata suna ngambera n'abantu abone bagamba njini namba mukubire ayaba byega omanya mukubire ko neba nange watajikwata mbanfudde alo jaja suna kyomanya ndi mu bantu wano wamma togenda kujja bakakasenga nesona yenga ayiwawo bakira suna bene mukobe kayono bene ngabiwawo nga uli abangula ndi wane ogana ngamala bakunganya simu kubire bakisimu ko nanga kine cyane banangu bakibadde ki nakwani ya kusuna yendako emikwano musiramu omulabi wawadanchukidde atabakazi nakwani awo tewali serebu nali serebu kwebulengawo anti gwa ina suna ategese kivulu ntuka mubantu awo suna mukubire nkubemu suna kyamunyumirako ng'agikwata kubanga awulya vibe eryawo tega suna tugenda kujja era kati awo nalongo Twins pub wali omukyalo nalongo ne salon nga bunaku njogera kagakalango kasuna suna mbedde omukubi suna namukubira drive nalinya ku kimotoka waggulu ne muyitira abantu Twins pub nefa neboga neva yendongo yali esookuba mu Kampala suna beni nga yali yakubakuba kuwala nenga amaanyi gali wano bulenga kojja abantu balinya ku nyumba y'omukazi nemenyeka ekisime kimenyeka Twins pub nemenyeka nyo waggulu kula suna beni 15 nenga zina muyitidde abantu suna nampita nanjogera ku stage korona lyemmere nkeera nasaagala kumanya tulina kyongamba sakola serebu akuyisa ku stage naga nti ono emaswa nenga siwa amannyo nga kateera nenga baba suna yampita linyambadde ekisaati kyange byemu n'ekigaana nalinya n'akasaati kange nga nkaagala nnyo nakooza ku makya nenkawanika ulegulo kivulu waggulu zena ku drive anize mu drive nafunangamu nga ntumira abantu mama nacha ukwadi weya tugenda wasuna beni ne soko cha nofuna samiti omusenyu ebyo ne bakuwayo ne bajja abantu bajja ne bajja abantu bantu kyanga ebintu byanzimba ebyo bito kubeera ko nalyanga bwentu tubatu nga sente nalongo sikogera ko bine nga nalongo kuba nga ekivulu kibero wakuweya kanana tewali simbubi nenga gwe wali MC wao MC webala nenga sene zifuna magaga omwaga matovu mwali mu kizimbe tukwaniriza omwayo ka Mason akuwaye bilisa tuwezi kakati suna njati ogenda ku radio anti ku radio kati suna mugamba tega suna ebyo birabe nsolo bikole ebyo nenge ebyo genda ebino ngabe nalibera namuwanga abantu tibikole ku radio mu abantu background webityo mbimuwe okategede kalike ngambi yaga suna ngala biteka tubiteka ku live kati ku radio nga jali akube ekiri abantu we bali wano bagala kuba eki kumbutikizi namu abantu nayomba ne mwana wa namu bipinga nga bipinzi bambi nakubira ne mugaja mubuze ko na ga mubuze ko sona wala tukaganya mwana mataka ala sina tukubanga bamugambe bijja kubango batukubanga egindi eno ngambi mugamba ngala ba amanyi wega suna ne musaba yagala kola ku radio mbere ku radio kagoli eri nga nzendiye sibikola ngako nagamba nangamba kale maswanku ngenda kuteeka saa mukaga musanvu ogende okusega katale obikole abantu bali muwuliriza basaba banyabo maswanku ali busega katale ye yakuyingiza nga mukozi we nga station tena bakumanya wali ogenze ko kubukedde before nganjimanyi ngene nonyeyoki nganjulya bulizinga suna ye yawandisa mukozi we uwuliriza suna ateka samusa abantu bakungana bayayi abantu bajubuza ne bayika simana natirwaje nibigana nentya jandi sente neva ko nasoka yumba kale unyuno dobudde bwange juka na yali akababubbi
bakamabete bali mukama we yali mwami yawe abatikabana ngatamanya mpisa kyova yatekawo kyeyo mutumbi enjituga ne banena nakaba nganzirayo yankubira simu nenkaba ngamba singa nayogedde abantu bakungana babamo bamutuve ne baddayo lwaki watya kali wabadde wepanga byaki nabwe banujja bisobola kati wulyo nyono obudde bwange bichi maswanku tugenda wa maswanku nanteekayo ene bali ku TikTok olwa kataka tulenize ku TikTok yange ya adabi nyumi yako maswanku bichi adabi nyumi yako bakebera kupeja ya maswanku kati na nyombesa nakugambira ojja bisobola ate we panse chege yakabya bubbi akanyomero yajituga nanyomesa nemugamba naye nensiba kati naddayo ku nyumba ye wali nantuuza mu nyumba ye kafaliso kanende gande wewe nampita nanjigiriza nangamba bwe otandika okwogera tandika oyanjule wooli programu ki ani aliyo eri ku radio gwani wawo osinzidde ate tandikisa mu vibe era sino yabeni yanteeka mu vibe totandika ku radio ngogamba oli kubukedde programu bagita gearbox n'abantu bano bonabeeramu bajja kubeera kyekimba nanga bagobadde biyita bino byemwogana ku bidongo nenga mpogana nze mu Kampala terinsinga kuba drive nkuba drive nakubinyidde ku kimotoka zinakubanga drive ne basamalirira ne bajja kukuba balabe ki ekigenda maaso ebisegaawo ku miti nga bantu bajja kulaba amaswanku nze wabatovu nkuba drive nabaka tikyalina gaasi oyo naye nkuba drive era ndowooza mbivaffe biraba kasita nkukwata omuzino bikyuka kati bamatovu nanyombesa kulongaga ne rudamu ne bijala kola ngulwa mukaga nadamu nabo maswanku ali mu bitala enateta omuyikewo sawa zirimeka musanvu ezekiro ngawali abantu abantu bajja boda bane batutegera ne bayikawo ne bajja no ne fani wange ne yasoka namulabyeko jjo ne soka ne mocha no mocha nenyingira wo oli kubukedde fama ready emputi kizinze MC Maswanku musoke mu mpaka lulu bamufumita akalulu bamufumita akalulu so nagaba kikino era ekyo kintu nze nakyeyiza essuuna ekyo kirera already nzibikope bikoze namuwa abantu bajja nga abantu 40 nga boga kuledi saa 8 ezekiro jajja Maswanku jajja ngalekalenga sinamu ati yenna nagenda muyiga buyizi kali ng'omuntu wemuwa alemerako nnyo okutumira kyalo kiramba sawa twakuba sawa namba jajja nga kati nga sinamu bali mitinga sinabiyiga nontu muwana omulekere nabikola nabikola omwaka Kaibana n'agamba Suuna era Kaibana n'agamba Suuna kikimaswa babiwulira naye bakamba baffe tebabiwuliranga bo bakamba baffe kati bakamba baffe Maswala Kaibana n'agamba naye kimaswa kuna kibuddeko ekiro nga kirina vibe lwaki tukiteeka naye kumakya ne kikolanga Suuna yakolanga Bukedde ne Kaibana lwaki tukiteeka naye kumakya ne kigenda mu butalo mwe kibafuna nga byokola nawe ku TV negwe bakujeri waggulu ebiri ebyo bya kya style ne wano olina okubanga oyina mu mulamu wae ne bankuba ku makya olwo nata kutwala ku station ya wadde kadi ne kuvuga de simanyi weri sigena nko byonna biconnectingira wano mu simu ku makya ne bankezaayo nataka kataleka ebisego so kumanyi so kajumanyi kibajja kuzala wae kibajja kuwa manyi sema abantu batwalira radio ngamba sagala kwagala ku TV naye nasoka genda nakawa mu katale ko nali ndio boino okusokera wali bachali bange soka nabagamba bana mwe mumpisaawo mwe kati gwera obotalike kusokera bachalibo mutomva naye jagero gitwale na nakasero uri tugamba ki kigana twalina basibufu ali musibufu baba kojja n'enjirumba oli ku Bukedde Farmer program agita Bukedde butya nze MC Maswanku ndi wano mu katale k'ebisega nina abakyala batunda ennyanya batunda kasooli batunda n'embiisa isaamu ne banteekayo awo ne bakama bange ne bampulira bataza okumpulira naye nga tebabayombesa nabikola bulungi mukama yannyamba nembikola nze nakola emyaka 3 n'ekitundu nabikola emyaka 3 n'ekitundu kiro misana nga siri mukozi nga sifuna gadi naye nga owulira okyagala nga nkyagala era nga bavuka bannange mboyagala kutuuka ku TV ofukirewo matovu mbwafukirewo si byangu mbwofuke ku TV ofukirewo Maswanku nakola emyaka 3 n'ekitundu ne mukama wange yakyogera mwami yawe Abeti Kabanda yali mukama wange 3 nga sifuna nseranga nga kikumi kya Bukedde nga ne ku Bukedde we mbazizeewo mmala kulagayo nanga muntu yange olusi ne wabweru bansibiranga wabweru ne bagamba tewali olusi jiina ne bagamba beera wabweru naye nga kumpewo nkola emyaka 3 n'ekitundu nga jeni mpereza
sigamba tino bakamba bange mbasibenti bankose emyaka nali njagala gwe weewo omulimu kakati nfuna nfuuka nfune kaadi ya Bukedde embeere wano Bukedde n'ekivulwa kiyita embutu y'embuutikizi kati bansindikangayo genda ogamba abantu oli ku Bukedde fama weesunga muyimbi ki ku Bukedde ku mbutu y'embuutikizi babeera babyogera ekiruma nenkola katale nenkuba akantu ako nekakubira ebbanga nebagamba oyo muyayi mulala mumuleke omanyi ku radio mu media muno abaana basinga baagala genda ku mpewo bagala ku TV enya kutula ku mpewo ayagala kola nga byaffe bitukola ayagala oli kutula kutula mu KSC de baagala omukyayalira nze nafunayo ekintu ekitono ekyo nenkizimba bulungi nekiyinzalira TV nekiyinzalira ku radio kati ntambula neetulidde simbubi akamotoka oyina bwenta wewayo ekivulu bwenkwata omuziro ne babuuza abeeka nayingira mu nkuuka ne mbagamba abange bampita enkuuka yonna negamba enkuuka yonna ebiramu emitwalo gy'abantu kati nkubujugiza mbadde nkyakulaga gyenfunamu kaadi gyenfuka omukozi kati mukama wange babiranze bateze embutu y'embuutikizi mukama bamita mwami Kabanda yagenda alanga ono ye Simon munne w'ekibuga ono ngalanga abakozi waliwo akadde kukulanga abakozi ono ye Kazibe Bashiru Mbaza Kazibe ono MP yali alina program bagite kiri atabalanga maanyi basema banyabo ono bamuyita Musa Semanga ono ye Suna Beni kati yananga nga baizi tanga kunanga kale siri mukozi yagala agabe mpozi naye sembe zalanga basula nange ndeeta olutwe andabe mbukale mpozi tayagala si mubi mpozi naye ndeeta olutwe mpozi waliwo noono mumumanyi mama nyabo singefa sesudia sikyogera mbubi zinaddirira Suna Beni endulu maswanku embutu y'embuti zingetudde yagamba mpa mwami Kabanda neyekanga yali amanyi nti waliwo bakamiliyoni yazono emabega kumbe yenze Juko Wandington maswanku yananga kojja yananga nga bayizawe basebana mpozi ono mu jukira amanyi wengajja zena bagenda nga mu ekiro bapulezidenti bagenda mu bantu nzena bagenda mu ekiro mu butale nzena babuuzanga embutu y'embutu ziwesunzaani empambirawo kakati embutu y'embutu gizeggwa navimba nava ku stage nenfa waloziyisemu essaawa naye ng'otunula naye ng'ozirise eyali akulangalanga nti ono yatya mukama wange yali alowooza nti waliwo ngaomanyi muza okubeera ku baka stage awo kamiliyoni nayingirawo tamaze mulanga kati yalowoozaamu waliwo kamiliyoni yazze naye yeekanga mukama wange yeekanga leke mukoki ekigudde kumbe bayita maswanku nembagamba nengukwata nembagamba mumuwa obugalo bamanyi n'akalulu mukama wange anyongeza omusaala naye ngangaago yali agumpadde ne bakuba enduulu bino byewakola mu nkuka ku mbaziira nti banange mukama waffe wakiraba anize omuntu waba alina amaanyi mba njagala mukama wakitegeere bakama bafe balinamu ezzalawo kati nze ye era nakikola nze omukama wange abantu omuntu we balaba nga alina amaanyi kati gwonkubira gulawundi era ze bwoba ogenze banyina okugamba nti ono matovu ifolshimo muwe ku bugalo bw'amaanyi mukama walengere alaba amaanyi kati embutu y'embuutikize kwasaddayo ku stage kwonoona siri mukozi wakamba kankole kimu sagala beera nyo kunyinza okukolerawo ensobi omanyi webuuliriramu ogenda onoona noga kantule wano ekyange nkikoze kiwedde nendaba embuutu naye nga bakozi bannange baana bantunulakatulakaawo nga sifaanana bulungi nejjukira nga bwe nali nfaanana mukama wange yali ampaddeyo akasaati ako kaliko embuutu y'embuuti zinkambaddemu awo bakampa akasaati bakampa sagiraze lyabayitamu kojane netulya wabbali nakandaba embuutu omuyimbi wajanga nange empaga yeeye naye nga kalina kaleseeyo sadda mukulinya ku stage nenzikakkana nesula bwe yakuba ebidongo saayogera nyinza okwonoona olaba ogambirawo ekigambo ekibi ekinyiza mukamaawo ate noyonoona mukama wange muzeyi Suna akiŋŋamba oyo musanku amaanyi agajjawa nakibuuza Kabanda omusanku amaanyi agajjawa nga tebamanyi maanyi wengajja ekyamazima ate naddirira Suna Beni enduulu nekuddaku Kazibe Bashiru bonna nze mbagerageranya nti mugamba nti newaanye bannange
kino sanyu lyange akajji kange kali awo nzirawo kojja n'entuula mbandi awo wayiseewo omwezi tebagikuba simu kubugero gamazira linnyangayo nasaagendangayo ngenda kulayo kinakolanga mu fido kale nalunya atuuka ngone bambonyabonyeyo nembulyanga nkooye wali wali abasirikale bakebimba manyi wala bakebera waliwo wasanitizer waliwo wakola bakubuuza n'okubuuza oli Suna Ben mwetefutefu kulaba abadde akusuubira kanyiiza Suna Ben abadde akusuubira naye nga batansuubira mbaya akufuta sansuubira kuwadde n'akamu bajjamu kubamubuuza ate akusuubira nswali awo ninga bukedde kambakolere nga mbeera eno sijja kujja sigenda kudda nembeera nga sigendayo mbandi awo simu evuga alo Duke Annington ye simu yabukedde eriko biziro teriko biziro zinje manyi waliwo musiro atera oginkubirako agikozesa Dickson musiro Dickson omumanyi ono wa social media mumanyi katero ogikozesa nekankubira katiisatiisa anti zibabeerawo ku mmeeza siyanegamba nabbye mayisimu ebitiisa nagamba nabbye ejjako 0200 olina akawunti mu banka buli abafeera ate kati bannange bafeere baagala kunziba olina akawunti mu banka nga bankubidde ngamba kati nze akawunti ya mu banka ntekekeyo ki nigwe manyi kibuuze olina akawunti mu banka ntekeyo ki nemugamba sigirina egera kujja kubukedde wano ojje nakubukidde muwona omufere nenziramu nenjikubako nga sinaako ya time kiki kitwala sente nyingi nejjamu gine njikubeko nkonfaminge wa nga sinaako ya time nengena nefunako ya time nenziramu nenjikubako jukaba ogikubako mulala abayamude what gogambe ebigambo byagamba onayogera ki onangamba ki sebuka kati watu ngamba nzijeyo ate twakwatagana nemuleka eddemu ne bankubira jankubukedde kole kaningabo kikino nempulira nga nfudde saasanyukiro kya banka olwasanyukira kyakubanga bagenda kumpa kaadi eggulawo najesiba mbulago atyu nayita mu nzigi zonna zino za ID bino bya tata naye gwosinga wandabako nasula nayo kaadi yange eyo omwezi mulamba nga nebaka nayo mu buliri nasula mu mpale yange ne kaadi yange nyingira nayo nesoka ngenda nenjiko yakaveera ngasiiwuuka nga manyi kakati bangamba simanyi genda ofune okugulawo kawunti nafune nanga muntu naye nga sigirina bannange simanyi omusolo simanyi bannange nesoka ngoba ebyo nagenda okulaba nengenda mu banka emu nebanzigulirawo saagenda okulaba nti have received salary sente nga nzifunye akasala kange akasooka abantu nasanyuka nenzija nengwa Suna Ben mu kifo Suna Ben nemusitula nesitula mukama wange nangamba oba omwana alaluse nakyakanya compound yabukedde awo nenjikyakanya kamana nemusitula mukama wange yakubye ebikalu bye nemusitula naga ne omwana abadde ki nga nyina essanyu nensanyuka ningidde Vision Group ati enkeera najja kubukedde omanyiro sorry mugenzi segirinya mukama mumuze mirembe omanyi yagambako abasirikale bamugana nkuyira mu parliament yagenda mu parliament nafuga omubaka yabeera abayitako bwati najja kubukedde nga nzegesa kaadi yange naye nga buli wetawo Duke Annington ngesoma erinnya lyange naye ngaogamba banyira kingasira nga bwoyigira ng'obalaga nti mubadde munziiza olaba ki kaadi yafuuka tewagikadde ya mu lunaku lumu nasiba kubukedde navaawo kawungeezi nga ndi ku kaadi yange bwemuuke olebe ki luno luyinza okugaanamu befuma abweru bweziramu abasiga nga omwana abadde ki nafuluma nga buli lugi nkonyako ngesoma erinnya lange Duke Annington nakafaananyi kange nkayina nesula belunaku nasooka omumisingana wenabe nambiyina nabyekwatanga bamutuva nemuŋamba nempaba awo wonna Suna yakuleeta Suna yantobirisito gyenkunyumiziza yandeeta Suna nankulubeesa kivola ku Suna Ben nfiirawo akasajja ako kalaba abasajja bangi bamatuvu bangi mu media muno tebagala kugattako ku bannaabwe Suna Ben afunanye essanyu ngalaba gumuntu gwaliranye alina essanyu akasajja kaya Suna Ben mukama kuwa emikisa Suna Ben fukamidde ono mukamera zibino tobisalamu naso abijja matebe ayi mukama katonda Suna Ben nkusabira buwangwazi nkusaba mukama katonda kuwa omukyala nakuwa emirembe manyi Suna Ben anga bakyala bamukyala musabiri
nabwe nalabya azina naye amazina tatwala ekyapa kyaffe abalaba kati yani oyo azina abalaba sino omulaba ajja kuddaala Christmas saategedde erinnya lyageze ku kyapa azina akutte ku kyapa bwati gomanye Suna Ben nsaba Mukama Katonda yakyusa obulamu bwange Mukama Katonda amukuweera omukazi nze kyemusabira neegumpa nkimugamba Suna nkusaba Mukama Katonda akuwa omukazi ng'akuwa emirembe kasajja gwe mubonyebonye nnyo muyiribye antwala mu ndongo ekiro kati endongo y'ekiro etandika etyawo ekiro etandika kati nsobola okutegeerategeeramu katayira kati nga nze nsookayo ne nkuba drive olunaku lwa tulina Suna Ben olunaku lwekina nga nsooka ne nkuba drive ne neebakamu Katonda awo mu kideeya kideeya kikuli okumpi ezaala ojo ozijjiwa tombuuza nti Suna tayekuwanga ssente nti saagala buuza kubuuza kale newebakamu kawungezi nojja n'omwanjula base bali banyabo katuyingiza Suna Ben akalulu nga muyingiza nga muteeka ku stage Suna Ben teyasobola kulinnya ku stage kukwata muzindaalo era njiwa nze tebyagalanga nnyo yagalanga nnyo tuka ng'akuba ndongo naye agenda n'atabuka ng'akwata omuzindaalo ngabakuba bazina nga mbeere nga muweerera kuba seba sabula kuba wabeera wali ng'ojongeza cheka era nze bino ebyemiti ebyo biraba nzina bitandikawo menye emiti wanika omuti mu bbanga wanika omuti nzina bitandikawo twali kati awo Suna akubye sinakutwala tutuke ku Georges eyakyankalanya akubye katuniza akagobye bamugobyewo ku twinizi agenze kasaawo kali bulenga awo kasaawo ke bulenga akubye akayuziza bamugobyewo tupanze ku Georges ekoze bweti bwe tukyankalanyize kuba tukyankalanya Suna Ben agamba mukomewo twenazeeko ennaku abaana basibye kubo ejjamu n'akwata nekivulo ekyavaako obuzibu naguno gwaka naye era azzeeyo guno omwaka Easter Monday gyali mujje twanize ekyapa mu ngalo ebyana ebyana byakitumye erinnya nti yatadde amasimu kale tukiwe erinnya so tugiwe erinnya akayiringu ku kyapa kayiringu gwava ku kyapa batusaba tayito y'ekivulu nebisooka bituuma amanyi kati Suna oyo muweeredde tukwataganye banga nze wo kino kigawo kati nkubuuliza wano Maswanku Suna kyemanya ebbanga loludde naye afuna atya ekirowoozo ekigula ettaka azimbeko kalina yasooka gula ttaka yasooka gula kalina nati yeŋamba yasooka zimba bino bizze Suna badde ajuza abantu babato ajuza yakuba julizi n'agibandagaza abantu bagenda balumba mutwalo nakuba makutano n'agijuza julizi yagibba emirundi obeesatu Suna afata obuvulu alina obuvulu Suna ogulabo mbalamanyi watambula nyo bagende mu Masaka eyo munda wa mu Masaka yabandagazaayo ate bwe yavayo Masaka amanyi ne geeyongera yabandagaza obuvulu bwa Suna ban'obuvulu mama simanyi waliyo obwalayo Masaka nga bakuzaala bwe yagula ettaka yakutwala nze ndiwo Mityana wa bayita Butega kati yo nayo Mityana twagikubaako ntugionayo nayo Mityana yo twagikubakuba abantu asize kukwataka ku lwejjinja eno situkubye naye zino Mityana simanyi gomba mubende mama zejo babeera golodi eyo wala tubandagazizaayo abufuna obuvulu Suna teyebaka Suna asula mu mpewo Suna tuva ku kivulu aba yeebase jjukira bamuwanga program bayita bukedde butya ng'ava saa 11 naye ng'ajja yeebase bwati Suna atuwako naye ku lediyo ku makya neyebakira mu studio naye nga yavuga program Kayibana naye yali akoye mu Kayibana naye sajja akuze emyaka Suna yebakira mu studio yanteekayo neyebaka noyogera yanteekayo nga katugendeko wa Maswanku nanteekayo ng'eri mu Katayira nga yali eno yasuze mbidongo Suna Ben nga bambi aswate sinagala nzina Suna ng'abeera kwebaka tugenda yebasa kumweyebasa kubanga balina okukeera empewo ng'emufuuwa Suna ayiba akasajja ako kalaba keekolerera akasajja ako sente yako yalaali kivula abantu era baavaayo ne balwana abantu entalo zino abantu be balwana sente ya Suna Ben yalaali Suna kivula omutegesi wa Suna nti omutegesi ayinza okudduka Suna Ben n'agenda Suna Ben akuba endongo anajja mutegesi n'adduka Suna Ben n'akuba endongo n'agenda waba abafani bote batebemanyi kati ebiwundu bino bino tubibeeramu bategesi badduka wala ofunyeko omutegesi n'akuteeka abantu nga bangi abantu balamu balina adduka namala okusoloza n'adduka kati Suna Ben akatege nga omanyi bafaani baffe osobola omunyola nti omutegesi adduse bafaani baffe nga babalaba oyingiddawo jajja banywanyi omutegesi adduka sigenda bakubira nongo obaganda abo
abo ba boda boda abanywanyi bafa abo abamajowaji bafa omugambe mu mutegesa adduse kale mundokote banyiga kati Suna Ben sente ye mbonyabonya kati Suna Ben bajja na era nansinka nyambazira toni bazira toni nena anjagala etukwatagana kati Suna bwe yagula lino ettaka wagendayo ko before nagenda ntulirambula Ntebe Road nemulirambula kati ufunda plani y'okuzimba kalina ejje etya Suna Ben ayina ebiroto bye byokuzimba kalina yajja bitugamba ayina ekyoto kya kuzimba kalina yazimba kalina Suna yaganye mikuba fani baabo ayagala abayaga mujajja lero weekend tunya wali ku rooftop tubeereyo n'abafani baffe tukube ndongo tunyumirwe nga sisoloza tunyumirwe mwawo n'abafani baffe byabyagala nganye bagazimbe kalina yabeere wali ku rooftop waggulu awo era yagirambulanga nnyo nga bagizimba nga ola tunako wali bwansiraga kati awo DJ ina kalina yo kozi wali yomulala kati kankubuuze kati kino kibuuza gwe nambwa yajja atyambula mu bwa Suna gwe wali naye Nambwayi ne akola ku gitukolera ku kampani gitukolera Nambwayi yabeerawo Suna Ben ngabeerawo awo ngajja nga wamuyambako okwata bifaananyi biki bibadde mu kiwe bityo nga munamawulire bwabe Sebato kyagamba Nambwayi yakwata Suna Ben Sebato bwe kyagamba yakwata atya mu kinambwayi yakwata Suna Ben yamureping Sebato kye kyabyogera Sebato kimanyi Sebato musajja wawe kyekyaga Sebato yankubirako essimu ku nsonga za Bruno Betty nagamba musajja nene wangu bakavulo nekyo takoze muse nena wali onzise ati kubimba betudako ku mbaga ya Bruno Betty wali onzise nga nfudde kiri mu motoka amasuti bambadde alo tutuuse wano empigi tujja tugenda kima bintu naine Bruno Betty nga tulaba vidiyo yo netufa matovu ngena mukolere kintu mugamba va ku matovu nga kiguze ekyambadde mulyo omusooso gukola guti emmotoka abantu bali ene mubagu nabo bambadde nengamba Bruno Betty yagamba naye matovu mukolere ki nemugamba munambiya muno munywanyi waffe goma njogera mukolera naye kanve ku matovu yafenseko yafa nagwa ningabone kankuveeko naye yanyiga ze simanyi nakoma kwanze yanyiga naseka umanyi kunyiga naseka adi watukuba akavu umanyi kubanga olaba naye nga neno wali abatudde emabega bali eno wali gantu yaya ali agende kapichipichi abako nenga baye bali ene mabega awo bali batusabo ngolaba nenga ne matochi tuli mpiji ku bikondo twetaka n'esululu tanga bagizimbira mu ttaka nga baye bali eno nenga nga baye nga nabo bambadde nefa kati ebintu byo Suna mbulamu bwe ayagula nnyo okwaniriza abantu Nambwayi bwato bwe yajja Suna Ben mbulamu bwe ayagala nnyo ayaniriza abantu ayaniza Nambwayi oyo Nambwayi yagenda okujja nga Suna Ben yagula ddettaka yali amaze okugula ettaka yaligulawo Nambwayi waalira Nambwayi mu covid twakolanga ne Nambwayi mbokedde butya namulabanga twalina promo gye bakolanga bayita Friday yabanga Friday awo tukyazamu abayimbi awo Nambwayi nga naye abeeramu atubeeramu fenna ng'amubeera ku kiddo kyekiri gundi kyeyagamba Sebato kyagamba Nambwayi yakwata Suna Ben kisero kyaka nekakazaako kekakaza ne Suna Ben nali nfudde kale bwato Suna Ben Nambwayi najja tubeera naye ng'akwata ebifaananyi yaku ndekanga ebifaananyi bino ebya entertainment mwakubya makuutano manyi ebintu byaffe tebabiranga kuba Nambwayi yabeeranga nnyo mu ngundi ezo nammwe mwajjanga mu mawulire twali yagaba ne media passes kati gwe matovu gena kwetaaga atujja kwetaaga kati nga Nambwayi yasasula nabeera ku kidoboto kati wali bwe yayingira yakolanga ebintu ebyamagero awo ndowooza bwe yayingira ku kyapa engeri gye yayingira mu kyapa omwana ekyabala ki yalagala kyeteekako bweteesi teyaliko bagamba yateekako ssente ye kati sente zaffe zino ez'amawulire nga Nambwayi yagiwa sente zeka ku kyapa sente zaffe zino ez'amawulire abantu bagamba Nambwayi temwaliyo mwogera bwe temwaliyo nga yaziteekako yazijjawo yawa Suna ssente ku ttaka eyo naye baba oli mawulire nawe ogabeeramu okoze mawulire ebbanga TV ozikoledde ez'amaanyi olina ne rediyo eyiyo ku bubwo Rock FM naye nkongenda okukola media nga zisasula naye zisasula kitono Nambwayi ajjawa sente ziti nga zikuŋŋaanya mu kikale Nambwayi yali akola ki
Nzo kubanga alina business nga abakyala. Nga business. Sente ekikazi. Nga business ki? Gobola basola kola ki? Ebifaananyi mbukedde. Kale sijja kuwangala wawo naye. Akasaja keyibira sente Kale nagenza olaba eggulu. Kale sijja suna mugayavu. Suna mugayavu. Kituufu. Ati suna omusindika ne sente. Naga sinazi kati suna omuntu abampa sente ze. Nobeera nazo omunoonyozi muwe nga tomulaba otayiza mutayizi ozijjeko bwato suna bwabeera mugayavu. Mugayavu okusina obulamu bwe bugayavu. Kati mu kugayalo. Ate suna okirala akkiriza nnyo mu bantu. Alina trust. Akkiriza kasombera akkiriza nnyo mangu akutegeera mangu. Andi suna alina ettaka netalirambulanga. Nekati yatandise odirambula. Jaja suna ero yo atano kwata bagala mutano nga suna abakuteerako amazima wana mu nzi suna wado netali yagule exide zegayaza nga talimanyi yangaba nga maswangu netakali anesirambulanga nga talimanyi yagula ku DJ wange gutubira ne bata DJ Blasa bira ku kidiyo kyafu yaligulayo talirambulanga suna inetaka mu Kampala mu nga talirambulanga obusente abadde abutayiziza kati mugayava kasomo gamba jajja ngazisindi ensonga zino zonna zibaddewo bamuzoganya bakola batya abagala kutwalako kyapa kye biki gwe nga gwe amanyi suna gyakujje wadde owulira otya badde mpulira bubi wambalira bana nga ndaba bulamu bwayitamu okufuna badde mpulira bubi lwakuba albazagamba masonga tovaano wekalakasa nokola ki anti abantu basinga abantu betolode suna nga teboogera kakati nze jajja wange nakyeyanjigiriza ate ne suna nyina yakinjigiriza baba matovu teri kisinga mavivi gano suna nebesigenda ku tiktok negamba tuwekamoga tuwe kyapa kyaffe nebesigenda ku tiktok nebesigenda ku ki nengamba ayi mukama katonda obubiza gwensinza atuwa obulamu atuwa biteyayanira nsaba okakkanya endeza suna mutemere ekkubo kikakyeka kimumala nze suna musabe omusalaza nga abeeramu kuba nze suna bwabeera bwadda wansi banzira wansi nze buli kimu baba matovu kyange kya suna era nze peji yange tolaba tibiriyo nakubanga nti nesuna beni muwe kyapa tibiriiko wadde ku peji yange sivanga wena wadde nenambwayo mulaba siddangako nenambwayo nemuvuma era nze waliwo twali wano ku kalenda nga tobalaba nina nambwayo ate masooku nga alina enambwayo teri kisinga saala oyo mukama awulira kubanga nikimanyi nti ebintu bya suna beni byaddala kati lwaki mba ntayani nkimanyi ebintu bya suna beni byaddala nze namukwasa mukama toga byona bya suna beni mukama ojja bimu mbadde mutegamu musaala tojja kola ku peji yange nga nnyumba n'akamuga tolirabako nga nvuma nambwayo nze manyi bamatovu nze manyi ekyanfunisa ku bukedde okumulimu nze manyi ekyanfunisa omulimu ku bukedde gano mavivi gange nsaba sigenda nnyo mu kyaki nemmanyi nti katonda awulira nze nakolanga kalyoki nenkola emyaka 3 ku bukedde n'ekitundu naye nga mbeera ngamba ayi mukama katonda olunaku luki nange ejjamu ankwateko nange abasirikale banyimirizeeko ng'oli motokayo nga nimmotoka ninga ayi mukama katonda nsaba mukama katonda olunaku luke nange nga nawe osaba jamu akukwateko ayi mukama katonda njaga nange luke ng'abantu bwempaniga bampitani bampita maswaku nga baddamu mukama musaba era kati nyina kyemusaba ate agenda kinkole nze mukama namusaba ngamba ayi mukama katonda nze waffe tewali yalalinye ku nnyonyi mu famire yaffe nemugamba omaka yakulinye ku nnyonyi era ajja kikola ningirinnya wagirinye nakava bweru obaddewo ndeka nabadde bweru Dubai nga neyagala maswanku nesimanya nalinnya ennyonyi yabadde etya omulundi ogwasoose nenfuna newenalinsaba katonda ntule wenatula ku ddirisa nemusala zange kyalimu ntule ku ddirisa era ennyonyi nagenda okulaba banga abakazi kangamba yo can't pass the city nekansongera wali senasaba nenjitulamu nga sante mwade ekikulu kyange neki ngani akutwala nze mukama muliramu nemugamba tolaba nti wafunye ekikadama ekikutwala nti mumidia ewali enkokola mugamba nti mukama ekise mu kkubo lyange nze maswanku tombozaabuze wafunye ekikadama ekikulinyisa waliwo kampuni eyantwala bagiyita babeta bachapa General Enterprises bakoledde bulungi emirimu gyabwe nga batunda ebintu batunda bonnala noodles sabbuuni biki ebyo ebyo badde mukola n'essamu munene
oli mugundi eyasaimo gye bayita batya nalaba gundi gyeyagira anti yali kutekusima Sabuni nakola bulungi nnyo wewamu bali kujja sabuni ono alimu akawonga abantu manyi ate nga balaba kyekyo mukama musajja n'agamba kati ennyonyi bakutwala ogenza kukola kikutundira bintu era ebweru si kutunda genda olamule kampuni gye babikolera ggwe n'ennambula ne kati passport ogijjawa nga nalingi naye banebintu bya mukama okimanyi nti babeeraawo nakola ku tv nagaa buli kimu okiina kale amasokola ne passport naye nga nalingiina anize ndi mugayavu nange ngabi wali oloweza suuna lugo ogamba kyaka ayina obuli mbadde sina passport amazima nagigoba kuwala obanga mugenda natagala aji nga maswanku ekifo nkigabe nkiwa omulala nokwononye passport okubira abamanyi ku bya passport nogera n'ogifuna nakagirinya omwezi oguwedde nabadde munyonyi wadde munyonyi nene olaba ewaffe nzaalibwa laakaayi gombala lwamaggwa kulisimasi tugenda emitwalo 6 oba nyina emifaliso bintuntu bingi osekoseka ki bwena ebintu bintu emigaati ntolo 6 bwoba tolina bintu bingi balina bintu mitwalo ng'ena ku 5 kulisimasi wala ewaffe waliwo kakamunye kamunye ogimanyi eyita mulundi gumu bwekuleka saa mwenda zeni wakuzukusa nga toliiwo linda nca eyo yewaffe kati ngendayo nevuga mukama webale amina bakutikka n'embi zino nezegatta takisi yamwetwala abantu nga bameka 2 mulimu n'okwerera embeera ogimanyi yena takisi gyolinya nga driver ali eno weziri awo wetera kyabakuzaawo nogera kiwangala kati bweva kukola nsineryoka ekubigika wano mukampala mujja muli bulungi kuba wali abasirikale kasoolera ku lw'ettaka akugatte saba tulererako awo ogeze ogambe naye nabawadde guleeyo kiyisa amaka kati wawadde ku nnyonyi kikolera kikuyisa amaka gamu n'owulira ng'okoze abadde omunene owulira ng'okoze ogamba naye namuntu kisenyona muleka tumumpa guleeyo kikuyisa amaka gamu n'ogamba kati byonna oyo suuna bbeeni anize ku kyalo kyaffe nange bansongamu anti ku kyalo kyaffe bangamba omwana ayonoonese ageze bidongo twamulabiwo ne suuna ngali ku kimotoka waggulu babyogera olunaku lwasooka ogende waka n'emmotoka kyali kitya basanyuka bajagaja mama wange yavaako naye taata yasanyuka n'agivugamu taata manyi okuvuga taata manyi okuvuga ali wa site ali wa site eno agivuze agyetole ku kyalo naye yakwana ku kyalo taata taata yakwana emmotoka yakwana yayisaamu mpe nga agenda ku bajjambo abakyala bonna bonna abaali bamugaana taata wamutemera paasi neyamuwa tala weyagale buli yakugaana bayiseemu ekawungezi egaali ngaovudde mu motoka yayisaamu omuntu naakola bwane nga tata weyagale iyo nagitwala erifuulu ng'ejjudde nagizeewo tekyalina mukafuta naaka zikajjuka bano navudde kawa neneebakamu yasanga agivuze agenzeeyo negamba weyagale nabisabanga nange ovuge ku motoka yange yagivugamu era mubulamu bwange nze jjajja wange yafa avuze amutuuziza ku motoka yange mama era nze mama wange yafa nze kyannuma mubulamu bwange nekati ekikyannuma nze mama wange yafa tanabe nga nkola ku rediyo mama wange era yagala nnyo nkole ku rediyo yabimpangirako eyo rediyo nezigaana nabimpangirako eryantole wali obwa rediyo bali butandika nebigaana naddagamu nesente ze nebigaana ate rediyo zimu oba kiki ekiri mu midiya baba kuwaki mulimu nnyo enkokola kambuuze kiki nyingi era omuntu abadde mu midiya naddala nga ffe engeri gye tuyisemu otuuka wano wetuli nakutuuza wansi nakunyumiza tewalaba tekusuulwa ng'ayogera wano ku gundi ku kyano ya alani nagamba abasajja bakuba enkoko niba tolina kyewamukola niba togenda kukola show ye agala akulemese kimu kyannema ekiri mu midiya ate kiri awo era kyoyogedde kiri awo wamwawawa kyemmanyiiza entabidde kiwuwa ebisega naye kokolayo we naye buli wantu wonna wonna waliwo olatutondesedwa ku fm eno ngenda kujja nkolewo naye ojja kulaba abaana asanga wategatese kunkuba nkokola naye timujja kunkuba ngenda giweerezaako naye kiki kitunoonyereza jasi ndowooza muzimu guli mu sisitimu kuba kati oli asona okujjonkera gwenze tombuuzako ndi gwesimatuka otya gwewawona otya bale manyi olina akati era nze sina na wallet anti mulamu wa sina na wallet nange sikwata nko wallet sina wayirizi sina wadde tolina musale sina wuwa
Siina muri sale siina ki. Naye omusajja yangamba nti bwosaze okulogera ddala. Bwosaze gafukamize. Era nze singa byali muntu no basimanyi yadde byaki. Eyo media zirimu enkokola. Nze omusajja yanzija kakazina nga ndi ku TV omundi gwangu gwasooka. Nenkaba. Naira. Manyi suna bene omusiriza nizo kabira suna bene nenda kufaako. Kata sitala kwe suna kale akufaako naye tamanyi kulumba. Tamanyi kulumba. Mwana muleke. Basi yakakazina nga ku TV nenkaba maziga navo waffe. Ani nze ku TV naleke jikola ku COVID. Nave waffe. Nze mu COVID yona nisina kufuuka mukozi wa Bukende. Mumwakule ekinyanyanya mu kufuuka. To era nisina kufuuka. Bankwatanga n'abasirikale bankwata ekirunga nva kukola ebyo. Ebinyanyanya. Nisina kufuuka mukozi wa Bukende. Musajja akola kakazindalo kumpewo. Kakati basimatula kakazindalo. Batia. Ndagenda nga tulumba leo tumutusiba ku TV ekiro. Manyo kuyisa mu drive ngogeno bagamba. Ngenda kunda ku TV kawongezi. Mubeereko. Nebakulinda ngasi tukulaba. Naye omuye yasimatudde kakazindalo yakanzijjako nenkaba. Nenge ekinga bali benalese ngame mugenda kundaba. Kikoloma nti bakakujjeko wano. Ngasirumidde kulaba abali bagenda kuwulira batya. Nabagamba dinyera abebisegaawo yennyina amaanyi gange erisuno gye nava. Mugenda kundaba ku TV ekiro muteekeko. Kege nakansimatulako. Naye namusonyiye era kyeyankola ne musonyiwa. Era bwe akakyala kata anteira kolaba akakyala ako. Nina kakola kasapu yagakawayo ekirabo. Kangumya banje ku TV ne kangumya. Oli yali akola naawe show yakujjako. Wali. Yayina ku TV nno mye takola. Omanye ebinyanye babivumbira abantu bigenzeko. Bakuba ki byakyalo ne baba byatulengawo. Kati yo inaavuma mu mutima nga yewa kisi agenzeko. Balabanga ebyekisiru. Ne bagenda balabanga bifuuse ensonga mu buddo mu COVID nga byombi agala okulaba. TV zonna zijuka sidda ku TV emu. Omaye nazimba omutima. Nagunsimatula ko. Okola bitolina mukazi wa wano. Okola ko ki ku TV. Oyingidde otya ye? Ozotya ye. Nenga bulijjo nina ngola ko bulijjo ndaba. Wakaba. Nakaba nakuba omulanga. Abaana waliwo ande mbanyi nejja. Kati sawa agalaga ande kiye kingabiza nengamba omutwe gunnumye ande. Yani andakimanyanga nti omutwe gwali ekyankana kiri kugoba kumbewo. Kati ene yala kali akajja katayina naye maanyi gantaasa. Ane navali kuseti nengena wabali nenkabo nenkubo nakuba omulanga gwa maanyi. Mwenga ndingafi nawulira nze nampedde mwama nenge ekinkabyo ekimanyi bali banzijeko akazindalo. Nenge tegenda okulaba n'ebintu bya mukama bizi. Era bannange mabali mu media kye kiba kikubisa munne enkokola. Basigenda kola kyokola. Si kola byokola. Matovu omusajja watu abeera mu field ayiriba n'abantu be. Kati etegedde gwegenda kola kwogenda genda likusudi. Wacho oba mukube enkokola. Aba media bale mukakanya enkokola. Obusungu bungi bana obusungu balina obusungu. Oli nno nga tomumanyi toni. Banyivu bali awo. Naye mukama Katonda tukikirenge era gwe mugala ngayo kuyina mu media. Sabanga nnyo zikubuuke. Mama. Abasajja bawalala n'ebitabakwatako. Omuntu akuwalana n'akuwalana naye kati ffe baatuwalana era tulina ekigingi kya suuna. Mu bwowalana amaswango bowalanye suuna. Ekyo kyatutaasanga oba mwe mwajingira mu mutemu mwalina mukwano gyammwe. Ale naffe ffe twayingira buyingizi. Era n'ekigambo kuyingira mu kampuni nga toyina kigingi. Tulina ekigingi omuntu akwatibwamu ekiseke. Twapanga ti ffe bye twakola content ewaffe nga oluusi waka yeeyogerera bye tukola. Oshege. Era nange kyanyamba. Ati nga bakama baffe kiba kizibu gwe okujja n'oloopi wa mukama wange. Kubanga baabiraba. Alaba kyenkola. Kale nze kyanyambako mu media omwo okubanga enkokola nazikuba. Kubanga balabanga binakolanga ebyekisiru. Okitegeera? Omanyi bano abaana bajja. Buli omu yatukira kumpe omukwasa omuzinda atulira mu atwe ayamadise to obogera ku TV. Kati nze balabanga ebyokuwogana mugenda mu bantu balabanga ebyekisiru nga byokola. Balabanga ebyekisiru naye baba bagwamu ngwamunguka n'esamagula. Nekyombuuza. Kale ensonga bazo zibadde ekyapa bakibawadde. Ekyapa tukirina ensonga tujjadde ku Georges. Mwategese ekivule kirete kyane. Tusabe mutwalo teyiwadde omuyimbi wadde owa Karaoke. Tulina stage. Kubando. Oyingira sifuna agenda kujja n'ekyapa. Tuyakiteeka mu bbanga abaana bakirabeko. Ekyapa. Oluyingira bwoti. Bakuba kyapa. Oluyingira bwoti. Ng'oyingira otandika ozina. Sawa zaweraga mukaaga nga nkyanjula. Basitore banyabo kambanjulire ekyapa.
kiraga abantu twagenze kugunassa nimukola ekinene nukola ekyapa nakinene nga nabwe abeera eri aba akiraba nti amanya galibayizokiuza mwakoze ekinene dami twakoze dami omusajja mugezi yakibakasugira luma kwade ekyapa wanika ekyapa tukiwanike bamuyise maswanku ono tujja beera nga tunyumyanyumyangamu naye mugwe tufunira akaseera naye maswanku ojja kola YouTube channel ekyo ngena kikola kola YouTube channel mulimu kusente mulimu sente mbona ogikola nja kubuulira wakati nange sagala nga nti mweziri atotandika okujonzi goro yangamba naye ngena gikola bana YouTube mugenda kufuna ku YouTube channel ngena banji grosa yonna benge ebiboozi ebyange bya ku street okusagira wanawo mpere ekiboozi nga tuteekayo nindirira ompadde omulimu ku Rock FM jeri wali ogenda kujjoko nakolanga ekawungeeza awo nga nza abantu mbanyula babiboozi byaffe wali mutundira ku Rock FM ze MC Maswanku kati nawe nagamba kasito gitegeeze ko muno Rock kasito gitegeeze ko muno Rock gitegeko ogitegeze ko muno enzija ze Maswanku kale ensonga wazo zitambudde kutegeeza naffe abakebita logistics obera biramu shipping ebintu okuva mu ggwanga lya China ne babireeta Uganda munaku ntono nnyo ddala enamba z'essimu eziri awo zeekwate bakubiriko banoonyeeko sigala wanga asuka wano akambagaliza olunaku olungi abagenda okukola abanyuse nga mudda waka walabidde vidiyo eno kankwagaliza ekiro ekirungi mbere bulungi mwera